إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بتلقى الله تبارك وتعالى واجتب الله أتود بينج أبدب الله بيبتيبه تتوالنا كتولي ya tujje wala Allah tabaraka wa ta'ala ngade tulina kye tumanyi tetulina kye tusobola kwekolera yagamba mu suratul nahl wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يتجى الله تبارك وتعالى mumbuto zaba bamama baffe ngale tulina kye tumanyi kyonna nova mu lubuto lwa maama wo nga tolina kyosobola kwekolera mu mbeera zonna buli kimu kyonna bakikolera bukolezi la ilaha illa Allah tojjukirako akaseera ng'osobola okwonoona obukyafu bwennyini obukuvuddemu ng'ate obukwata akramakumullah obuteeke mu kamwa biseera ebyo Allah tabaraka wa ta'ala gye yatujja n'atuwa bingi n'atuteekako by'ataddeko faanana gy'ofaanana waalibadde omwebaza Allah wandibadde omwawula Allah obutuufu bw'okumwawula tumusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asokisa sene minembe ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatusomesa obusiraamu buno Allah bwayagala mu kusomesa kwennyini okutuufu Allah kwayagala tabaraka wa ta'ala tewali kalungi konna koonaakola nga Allah akaagala okujja nga yakanyonnyola na buli kyonna Allah kyatayagala yakinnyonnyola n'akitwewaza n'atugamba tukyewale tukyesambe tubyesambe byonna byatayagala Allah tabaraka wa ta'ala tewaliyo kirungi kyonna kyogenda kuleeta kyobula bannabbi yabikkaatirizanga sallallahu alayhi wa sallama n'abalaga umma n'agiraga ebirungi byonna biri kubeera nti bali ku mbeera gy'aliko ne Allah n'atulaga embeera gye baaliko nabbi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be y'embeera ennungi yenna n'abaagifunye ng'agenda kwesiima fa in amanu bimithili ma amantum bihi fakad ihtadaw nga Allah yagatuzikirize ng'ezikiriza kye baalina basahaba bw'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama abaddu ba Allah b'ebitiibwa abalungi saba Allah tabaraka wa ta'ala abakuume atuwa obusiraamu obulungi tumusinkane nga tukyabulina ya rabbi kinene kusinkana Allah tabaraka wa ta'ala ng'olina obusiraamu obutuufu obulungi bw'ayagala kisabenga nnyo Allah wo mwegayirenga nnyo ebiseera byonna ne bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bamwegayiriranga nnyo abannabbi Yusuf mu surati Yusuf yamwegayira Allah n'amugamba tawaffani muslima Allah wange zijja ku nsi eno nga ndi musiraamu kyekyo Allah kye yatukuutira kye yatulagira n'okunyweza mu suratul Baqara tugamba nti fala tamutunna illa wa antum muslimun mu suratu Ali Imran natugamba wala tamutunna illa wa antum muslimun ayuha almuslimuna ibadallah abasiraamu abalungi ab'ebitiibwa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala umma yaffe mujjukire ebbanga eryayita embeera gye twalimu twabeeranga mu mbeera mujjukire ebintu bye twakolanga nga mu butuufu si ddiini ne tuwangayira mu mbeera nnyingi nnyo zetwalingamu bintu bye twalafubalanga ne tukola naye nga si ddiini mujjukira bwe ziba swala ngeri gye twazisalangamu swala tarawih bwe yatuukanga mu ramadhaani embeera ze twabeerangamu
olumalera akabiri nyimba bye twayimbanga n'ebirala byonna ebintu bingi bye twalina enkola ze twalina shiriki yali mungi mu mirimu egy'enjawulo abantu obuzuzi bwali bungi nnyo ebitaali ku njigiriza w'ekitibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallama mujjukira bid'u zaali nnyingi nnyo bitwalingamu biseera ebyo ow'ekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'atusaasira ne tufuna obulungi buno ne tufuna ensomesa ennungi eya nabbi sallallahu alayhi wasallama ne tujja nga tutegeera mpola mpola tuzze tutegeera mpola mpola nga tuyiga basheekhe bazze batusomesa batugamba nti kino tekyali bwe kityo si bwatyo bwe yasomesa ow'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama si enkola gye yaliko si bwatyo bwe yalagira yalinga bw'ati betuwa mu kiseera kino yasomesa bw'ati sallallahu alayhi wasallama n'embeera nnyingi tujje tugenda tukyusa mpola mpola kye tuyiga ne tukitereeza walillahi alhamdu saba Allah kituwe kubeera ntongera buli kye tuba tuyize ne tutegeera nti kino bwe kityo omubaka bwe yakikolanga naffe tulwana okubeera nti bwe tukikola naye oluno oluvannyuma lw'ebirungi ebyo byonna ebitiibwa bye tulabye bye tufunye ku mbeera ze twalina Allah atuwadde obulungi buno oluvannyuma lw'obulungi buno okuba nti butujjidde walillahi alhamdu jaana du'atu dhalal ate batujjidde abakowooze ab'obubuze yaduunana ila nnaari batukoola batuzze eri muliro yaduunana ila ghayri hadiyi almustafa sallallahu alayhi wasallama batukoola batuzza ku nkola yataaliko w'ekitibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama batujja ku nkola w'ekitibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mabegakaawo mwawulira omuddo ono w'enjiri bw'ayogera ku Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'atulaga nti ffe tuli ba Muhammadans tetulina kugobera Muhammad tulina kugobera kuva eri la ilaha illa Allah obubuzi obwo bwe twalimu nga ne tumanyi nkola za nabbi sallallahu alayhi wasallam obulungamu ne butujjira ne tulaba kye tulina okutambulirako tebuli awo bakyeyongera mwebali bangi ku mikutu egy'enjawulo naye tulina omu ku bakowooza abakulu Anasi Kaliisa emisomo gy'abeera nagyo bitundu ebyenjawulo naye okusingira ddala ku Salaamu TV ng'akowoola eri obubuze ng'akowoola okuva ku njigiriza gye yaliko w'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama kola ze tubadde tutegedde nnyingi ne tutegera embeera gye tulina okweyisaamu nga tutuuse ku nnaku nga Christmas genda olabe ye bw'akowoola butuuka ku nnaku nga Valentine ezibaddeyo mabegakaawo ulya bw'akowoola abantu basanyuke tebalina buzibu kyayagadde okumugulira muwidde katambaala byonna Allah tabaraka wa ta'ala yatusaasira obulungamu ne tubulaba jaana hadha dhalal obubuze buno butujjidde batujjidde n'obubuze buno obutujja ku njigiriza w'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama ne batuuka n'okutulaga ti mu ddiini temulimu kuzuula konna kyonna kyonna kye mukoze tekirina buzibu gwe kyolaba nti kirungi kola bukozi la ilaha illa Allah aina hadiyu rasulillah eriwo ennuŋŋama y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama gwe bw'otugamba bw'otyo mwawuliddeko ku bye yalaze ku bidayi mu kuzuula n'engeri gye yanukuddemu ng'alaga walina okukola tubiteekako biidhinihi tabaraka wa ta'ala tubiwulire tulage n'enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama entuufu ku ekyo tebawuliranga muga nti bida tebawulira haramu tebawulira kimu kakati bida ambawo ekiteera ekisembayo tebawulira bida nabagamba ekigambo bida abawalimu bajja bidatun hasana ne bida embi hadisi ya nabi sallam kullu bidatin dalala buli bida bubuze bida kiti okukunja mu ddiini n'oleeta ekitaliimu n'oteekawo akantu nabbi kataleeta kibayita bida era kyoba olaba ye giyita hasana ne dalala
waliwo ekizuuzo ekirungi yagamba mandisanga hadisi seeyo aliyo hadisi endala oyinza okutayagala kusoma egambe eti mandisanga sunnatan hasana omuntu ateekawo ekintu ekirungi mu ddiini ayina empeera zaakyo n'empeera z'oyo agikola omuntu aleeta ekipya nabbi kyataleeta nga kirungi la ilaha illa allah ebigambo byebyo bikyagenda mu maaso biidhini tabaraka wa taala tugenda kubiraba n'okunnyonnyola obubuze obuli mu bigambo ebyo n'okulaga enjigiriza w'ekitabo muhammadin sallallahu alayhi wasallama bidaa giteekuluddemu ennungi n'embi bidaa kyeki kibamubuuzizza bidaa kirina mu lulimi nekye tuba tutegeeza bwe twogera bidaa mu nsomesa ey'obusiraamu kye bayita bidaa mu nnyinnyonnyola entuufu attaabudu lillah bima lam yashra'uhu llah kwe kusinza allah mulimu gwonna gwonna ng'ogumanyi ogukolera allah akusiime naye nga allah teyabikulagirako omubaka si bwe yakusomesa bwe yakutumira sallallahu alayhi wasallama nga allah bwe yatulaga ekyo nno kijja ne mu aya allah gye yatugamba mu suratu shura aya 21 allah yatugambira nti am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi llah balinayo abalala bye basinza abo balina bye bagoberera ebirala bye bagoberera abo nga babateerawo enkola zaabwe allah tabaraka wa taala zaatalagira allah zaatalagira nga bye balina okukola byebyo allah bye yabalagira byokka tabaraka wa taala mu nnyonnyo enda tuyinza okugamba taabudu lillah bima laysa alayhi annabiyu sallallahu alayhi wasallama wala khulafauhu arrashidun kwe kusinza allah ku nkola nabbi gy'ataaliko gy'ataatambulirako ne ba khulafa abamujja mu bigere basahaba bana abanene betumanyi betulagira okwenyeza ku nkola yaabwe nga bwe yatugamba mu hadithi ya Irbad yetumanyi entuufu mu bitabo ebiwerako Tirmidhi n'ebitabo ebirala hadithi ya Irbad bin Sariya radiyallahu anhu nabwe yagamba ati alaykum bisunnati wa sunnati alkhulafa arrashidin almahdiyina min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathati al-umur mwekwati ku nkola yange yema munywererako teriyo nkola nnungi okujjako gye yaliko sallallahu alayhi wasallama n'abamudya mu bigere bano basahaba abanywevu abalinga bagoberera enkola ye munyenywezeeko nnyo mujenywezeeko mukwase mannyo magana amagego aganyweza nga tegata enkola eno gye yaliko muhammadin sallallahu alayhi wasallama temugyongeramu temugivaako ne bamulaba mbeera ki omuddu yatugamba waliyo enkola ennungi etali eya nabbi sallallahu alayhi wasallama binagamba wa iyyakum mbeewaza wa muhdathati al-umur ebintu ebigunjeewo bye sitabaddeeko bye sitakoze mu byewale nnyo sallallahu alayhi wasallama n'atugamba mu ahadithi nyingi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu yenna aleetawo ekipya nabbi kyataaliko kyataakola allah agenda kukimuddiza man amila amalan mukubedala muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu agenda kimuddiza owekitibwa allah tabaraka wa taala n'agamba ahadithi wa iyyakum muhdathati al-umur jetulabye mbeewaza ebintu ebizuule temubigenderako kubanga fa inna kulla muhdathatin bid'ah buli kyonna ekizuule kikyo tuyita bid'a wa kullu bid'atin dalalah buli kizuule kyonna mu ddiini buba bubuze kyozudde mu mbeera eza bulijjo ez'abantu ze bawangaaliramu si gye tutegeeza si ebid'a gye tutegeeza kubona omuddu ye bw'agamba
era mugundi musomo gwe gumumu pati eyokubiri yayogere bayogera mubuuza ku bida era mubuuza nti naga nti bumuna agamba bida mujja kwate mubitegedde bulungi naawe nnyini bwe nojja kuba bida engoye ze mwambala ezo nabbi yazambala esimu egy'okute nabbi yagikwata la ilaha illallah yentegeera entuufu ebimu kubireetera omuntu okubeera nti asuula mu ddiini kwe kubeera nga amanyi bayogera kwe kubeera nga mwana wattu atunulira bwongo bwe bwayimirirako ku mbeera ez'enjawulo n'atatunulira kufahamu salafi asalih entegeera y'abalongoofu abaatukulembera n'embeera endala era gy'olabye ebimu ku bujulizi bwaleese man sanna fil islaami kwe kubeera nga omuntu mwana wattu yeekwata ku bintu oba ku ahadithi oba ku bujulizi obulinga obubuzaabuza naye ng'ate buli kiriya eri oyo aba yeetegereza ebigambo bya Nabi sallallahu alayhi wasallam bulungi neetegereza n'entegeera y'abalongoofu abaatukulembera basahaba baabutegeera batya abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mu bigambo ebyo byayogedde kulaga nti bid'a ennungi ne bid'a embi obubuze bwennyini obutalinaako kubuusabuusa kwonna nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallama mu hadithi eri mu sahih muslim ne makuba amaala gwe yajjira bye yayogeranga sallallahu alayhi wasallam go byakatirizanga n'atugamba nti fa inna khayra alhadith bwe yayogeranga atendeeza Allah atandika okusomesa n'agamba amma ba'du fa inna khayra alhadith hadithi ya Jabir ibn Abdullah mu sahih muslim bwe yatulaga ensomesa nabbi gye yasomesanga n'atugamba nti fa inna khayra alhadith kitabullah bigambo ebisinga kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala wa khayrul huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bulungamu obusinga bulungamu bw'ekitibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha ebintu ebisinga obubi bye bizuule ebyongerwa mu ddiini wa kullu bid'atin dalala buli kizuule kyonna bubuze buli kizuule kyonna kyoteeka mu ddiini tetwagala otegeere bubi ddiini eno muddo ono nti bw'onaazuula empapula twaziwandiikire baziwandiikangako nti otugambe nti bid'a entegeera nkendeevu si entegeera gye tutegeeza okuzuula mu ddiini gye tumanye emirimu gye tutegeezaamu Allah tabaraka wa ta'ala bw'omanya nti mulimu gutendeeza Allah nga basahaba baali basobola okukikola ne batakikola ne nabbi sallallahu alayhi wasallam nga baali basobola okukikola ne batakikola kwe kuzuula ko tutegeeza baali basobola tebaalinawo kasente kasobola kuŋŋaanya ne bategeka amazaalibwa ga nabbi sallallahu alayhi wasallama baali tebasobola kufunawo kasente ne bakola ennaku ng'anaziyiseewo kufa kwa Khadija ne bakuteeka bwe babanga baali bakiinaako obusobozi ne batakikola gwe n'okikola ye bid'a gwe tutegeeza okuzuula kuno nabbi yatugambye wa kullu dalalatin kullu bid'atin dalala buli bubuze bwonna buli kuzuula kwonna buba bubuze natugamba wa kullu dalalatin fi nnaari okwongerako okwo kuli mu kitabo kya Imaamu Nasaa'i rahimahullah mu Sahih Muslim n'ebitabo ebirala mu Sunan baleetanga kullu bid'atin dalala Imaamu Nasaa'i n'ayongerako wa kullu mu riwaaya ye mu kkubo lye lino naga wa kullu dalalatin fi nnaari na buli bubuze bwonna bwa muliro mutu agenda mu muliro bye binnabbi byayogere mu hadithi ya Aisha fahuwa raddun bigenda kumuddizibwa tagenda kubifunamu mpeera ne waba nniya nnungi etya ng'akirongosezza kirimu buzibu ki si ekyo kyeyakulagira Allah tabaraka wa ta'ala si byosinza ebirala bye byakikulagira si Allah nga bw'atugambye nti am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diini ma lam ya'dhan bihi Allah kakati omuddu olw'okuzuula mu ddiini abantu alhamdulillah babadde bategedde ne bategeera nti ebintu bino si busiraamu era abadde bakyabiriko nga nabo bakimanyi omuddu azze abagwirawo omulyango la ilaha illallah naye nga nabo abaddu bakimanyi abaddu ti mutuufu eno si ddiini si nabbi bye yaliko sallallahu alayhi wasallama ne Allah atuleetedde badu'atu dalal bakowooza ab'obubuze nga batujja ku nkola ennungi gye yaliko sallallahu alayhi wasallama gye baaliko basahaba entegeera ennungi kakati omuddu ne yenyweza ku ahadithi nga zino man sanna fil islami sunnatan hasana hadithi ogitegedde oba togitegedde
hadithi lwaki nabbi yagyogera nabbi yennyini atulaze principle emanyikiddwa eri jenebuna gye tulina okukwata ffenna nti bannange kullu bid'atin dalala buli kyonna ekizuwa mu ddiini n'okyongera mu bubuze oba olina niya ki mu mutima gwo oba okoze otya oba otaddemu kyenkana ki oba nga nabbi teyakikola oli ku bubuze togenda kubufunamu eri Allah tabaraka wa ta'ala hadithi erina ensonga lwaki nabbi yabyogera ebigambo ebyo nti man sanna fil islami sunnatan hasana yenna ateeka mu musiraamu enkola ennungi kiki yali ategeeza enkola ennungi eno gyaleese kuzuula yenna buli omu ayiye kike mugaso kyoko okuba nti Allah yagamba al-yawma akmaltu lakum dinakum bwe nti buli omu aleete ekirungi kyayagala buli omu atule gy'atudde alabeyo ekirungi aleete mu ddiini tukole la ilaha illa Allah dalal bubuze hadithi nabbi n'ensonga lwaki yagyogera eno genda mu Sahih Muslim dayo gisomeko ogyetegereze nabbi byayogera n'abamanyi ba umma bye batunnyonnyola hadithi ya sahaba eyitibwa Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu atunyumiza ekyava ekyali kiwanvu bwe baali batudde n'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam genda mu Sahih Muslim obikule hadithi 1017 ogyetegereze olabe nabbi sallallahu alayhi wasallam lwaki yayogera hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yalagi ne basahaba nga sahabi ono bwatunyumiza kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi sadri an-nahari bali batudde n'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kutandiko y'obudde kumakya nga batudde nabbi sallallahu alayhi wasallam nga bwe baali bakola ebiseera byonna baatuulanga n'abasomesa n'abalaga Allah tabaraka wa ta'ala byayagala kati atuga baali batudde n'owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam fajaahu qaumun hufatun uratun nabbi sallallahu alayhi wasallam bamujjira abasajja abamu abantu bajja delegation yajja ng'abantu bano tebalina bibambadde bigere bikalu engoye tebalina ziri awo zibali bambadde zirimu ebitulizo gwembeera gye balina nga nzibu nnyo abantu abalina ekika kye baali bavaamu sahabi yatunyumiza nti ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar abasinga obungi baali bava mu kika kino n'agamba naye n'okutwaliza bonna baali bava mu kika kino kye bayita mudar gye baava abasajja bano bambi bannamalungu embeera gye baalimu ng'efaanana bwetyo nabi sallallahu alayhi wasallam abatunulira n'embeera eno gye baalina فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة نبي صلى الله عليه وسلم يتيني تشوكا نانا كوالا olw'embeera gye yabalaba poverty eno gye baalina obwavu bwe baalina embeera gye balimu ennyambala gye bambadde nabbi sallallahu alayhi wasallam fadakhala thumma kharaja yayingira mu nnyumba ye fanyuma n'afuluma banyi bagamba yayingira oba oli awo alabe wayinza okubayo ekiriyo mu nju kyayinza okubaleetera abantu bano abasajja bano radiyallahu ta'ala anhum nabbi sallallahu alayhi wasallam afuluma nga tewali kiriyo fa amara bilalan n'alagira bilali ibn rabbah radiyallahu anhu mwazinywe n'amulagira sallallahu alayhi wasallam fa adhana na yazina wasahaba bakungane wa aqama fasalla nabi sallallahu alayhi wasallam mwalamu lagila naqima ni sala ni basala thumma khataba nabi sallallahu alayhi wasallam fanyuma nabulira basahaba bigambo nababulira kuyabasomesa nababulira nabagamba ya ayuha nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida إلى آخر الآية نبينا بسمنا آية من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نبينا بسمنا نوكو برزوكو يا الله ناتلقى نغبلغ جتوافا نسيبكو يافي نبي صلى الله عليه وسلم نبسوني آية لهم سورة حشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون زنا آية نغشبا كبيرزاكو يا الله كويتيكا كولنا كولتوغينا كمسين كان تبارك وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم ويماله نابغام تصدق رجل من ديناره شاتجزامو ليتصدق رجل
n'abagamba nange buli omu asaddaaka omuntu yenna alina kyalina alinawo kyalina abeere nti asaddaaka alina dinaari min dirhamihi alina dirham sente zebakozesanga alina kyasobola okukwataakwata we min thawbihi alina bwe luba lugoya ng'abantu bano nabbi bambi anakuwadde akwatibbwa ekisa ennaku gy'alina ku bantu bano emigeri gye bafaananamu sallallahu alayhi wasallama n'abagamba min sa'i burrin min sa'i tamrin sa'a kyekigero ky'embatu nnya oyola emirundi ena n'abalagira sallallahu alayhi wasallama alina we baŋŋano alina we ziba ntende abeere nti akwata aweeyo hatta qaala walaw bishiqqi tamrin nabi sallallahu alayhi wasallama n'abagamba naye obanga okutte ekitundu kya ntende ekitundu kyayo kyoba oleeta nga kyolina leeta waayo sallallahu alayhi wasallama nga kubiza basahaba nabi sallallahu alayhi wasallama bw'abagamba ebyo omu ku basajja mukyafa omufunze kyafa ekiwanvu n'ebyokuyiga ebikirimu bingi omu ku basahaba radiyallahu anhum mu ansar n'avaayo najja ng'akutte dinaari oba dirham ezimu ku sente ze yali alina ng'ajja akutte byakutte okubeera nti awaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala sahabi ono atunyumiza kadat kafuhu ta'juzu anha bal kad ajizat naberanga mutufu n'olubatu embatu engeri gyebyetamu mu mbatu ze ng'akutte zaatuuka n'okulemerera olw'obungi bwe kyeyali aleese okuwaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala ng'aleese byawaayo bingi sente nnyingi awaayo eri Allah tabaraka wa ta'ala basahaba baali basoose balinzeemukko ne bwe baalaba sahabi ono ng'aleese bonna thumma tataba'a annaasu hatta ra'aytu كومين من طعام من ثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل الله أكبر نبي صلى الله عليه وسلم ng'atuddewo basahaba baatandika ono yasooka bwe yaleeta n'abalala bonna buli omu n'atandika okuleeta abaleeta emmere abaleeta sente abaleeta engoye ne gujjula emutuumu nga gw'amaanyi bijjudde sente we ziri ebyokwambala emmere bonna nga buli omu aleese balabidde ku sahabi ono yatandika bonna ne bajjanga bakola ki ne bajjanga bawaayo mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala nabi sallallahu alayhi wasallam essanyu ery'amaanyi lyeyafuna n'abagamba man sanna fil islami sunnatan hasana yenna bannange aleeta mu busiraamu buno enkola ennungi man ahya sunna kibaita sunna lyekkubo lyeyaliko sallallahu alayhi wasallama yenna ahya kyategeeza azza obujja ekkubo lyange ekkubo lya nabbi sallallahu alayhi wasallama nazza mu enkola ennungi falahu ajruha afuna empeerezo wa ajru man amila biha n'empeerezo yakikoleddeko min ba'dihi oluvannyuma lwe bano bonna abamuyigiddeko ne bakola kino balabidde ku ye ne bakola kino bafuna empeera billahi alaykum bano basahaba kye bakola sahabi ono kye yatandikawo yali bid'a oba hadisi tugivule man ibtadaa fil islami bw'oyagala tugivule nti ennaazula mu busiraamu enkola gye baaliko sadaka teri mu ddiini bid'a okusaddaaka bid'a nabbi tekisomesanga sallallahu alayhi wasallama sahabi ono yazuula la ilaha illa allah entegeera enkyamu n'okwenyweza ku ntegeera etali ntuufu nabbi sallallahu alayhi wasallam yabalagira bonna ne bawaayo n'abalaga nti empeera osigala ozifuna n'abo bakulabiddeko min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a nga tewali akendezebwa ku mpeera buli omu afuna empeera y'ennungi waman sanna fil islami sunnatan sayyi'a nabwe kityo yenna azza obujja enkola enkyamu enkola etali ntuufu kana alayhi wizruha afuna ekyonoono kyayo ajeetikka omusango guno wa wizru man amila biha ne bano bonna bagenda okumugoberera ku nkola eyo min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'a nga buli omu ebyonoono byabifuna takendeezebwako ono yakitandika ekyonoono kino asigala yagabana nga bw'olaba nayinza okusindika ebintu ebikyamu oba ku mikutu egy'enjawulo emikutu gy'empulizigama tebeegendeeza kyosindisa ekyo nekyeyongera buli yenna yenna agenda akikolerako buli yenna agenda akisansaanya osigala okyagabana ekyonoono ekyo nabi sallallahu alayhi wasallama kyava abalaga ebigambo bino ne mu qur'ani nga mwebiri toba Allah bwakulaga mu suratu tur walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum toba Allah bagenda okusinkanya ezzadde lyabwe
olwokubanga babaleka ku nkola ennungi babalaga enkola ennungi Allah gy'ayagala abaana ne bagikolerako nga abakadde baafadda Allah agenda kusinkanya abakadde bano abaana bano ng'oluusi abaana bakola emirimu mingi abakadde tebagikola naye nga yali tategeeza abaazuula mu ddiini era ategeeza enkola eno ennungi gye yalaba sallallahu alayhi wasallama sahaba ne bamulabirako bonna ne batandika okuba nti bawaayo eri mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala yentegeera ennungi basalafu salih gye baalina nga beegendereza obujulizi buno agambye bw'omuwulidde ayogera tebasoma la ilaha illa Allah yatasoma tunulidde nabbi byakulaze lwaki yayogera hadithi eno tutunulidde nabbi akulaze yennyini nabbi yayogera kullu bid'atin dalala buli bid'u zonna buli kuzuula kwonna bubuze era yayogedde hadithi eno olina ogitegeera kikyategeezaamu sallallahu alayhi wasallama genda mu bitabo bingi bwogende mu kitabo kya Imaamu Shaatibi rahimahullah al-i'tisam mu volume esooka bwogera n'osoma okubya ddala ku 142 143 144 ebigo byogera ebirungi ne mufuuza ayina byeyogera bwe yamala okuleeta obujulizi nga buno n'agamba nti falladhi yaz'um anna hunaka bid'a hasana yukhalifu qawla الرسول صلى الله عليه وسلم ينا agezaako tugamba n'avaayo bulujjudde n'ayogera nti waliyo okuzuula okulungi waliyo bid'a nga yo nnungi ne twongera mu ddiini nti kino kirungi tekirina buzibu nga nabbi teyakikola sallallahu alayhi wasallama we yaba yawukanidde ddala ku nkola w'ekitwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Imaamu Shaatibi ebigambo byatulaga wa hadha yaqulu nabbi atulaze nti enkola ndala kullu bid'atin dalala wa hadha yaqulu no yava afudde yagamba atya hunaka bid'a laysat dalala waliyo bid'a nga bosi bubuze nnungi wala shakka anna hadha muhaddun lillahi wa rasulih Imaamu Shaatibi rahimahullah gambye nti tekina kubuusabuusa ti omuntu oyo alina enkola eyo ayogera bw'atyo tekina kubuusabuusa nti alwanisa Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam yentegeera y'abasalafu salih yentegeera y'abasalafu salih n'obujulizi buno muddu yavaayo atugamba nti tekirina buzibu kyonna kyonna ky'ozudde kirungi kasa kiba kirungi la ilaha illa Allah bubuze tusaba Allah tabaraka wa taala tusaasire tutegeere eddiini yentegeera entuufu egenda okuba nti etusiimisa mu maaso ge subhanahu wa taala baddu ba Allah b'ebitiibwa bujulizi bungi bwakyayongera okuleeta ku Umar ibn al-Khattabi ne kuba shekhe nga Ibn Baz Sheikh Uthaymin n'abalala biidhnihi tabaraka wa taala mukirivu zaffe eziddako tugenda kubulaga nga tukuteerako obuye bwayogera okulaga ebigabo by'abamanyi biidhnihi tabaraka wa taala وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه